This is Rock Bantilla in the danger Mwasize mtia balungi banga bagarwa bampuliriza yonneje musinzira abali UAE abali Saudi Arabia abali Jordan abali Oman abali Qatar abali Uganda abali Rwanda abali Kenya abali Canada mbalamusizako abali UK abali USA abali wa Japan wali abali China wali abali Korea yonne je musinzira balungi abagarwa ngamba nti mwe bali kujje kumirako ninayo nabali Iraq banange mbalamusizako nyonyine dala yesa omukulu amanyidwa nga omulangira Sona twamulabye kwano nga ategeeza nti ayina kakadde k'ensimbi kamukalambirira singa omuntu yena avaayo n'abeera nga amulaga omukulu amanyidwa nga Isma Olaxis oba muyite jjajja Wuchuli wali era nga ategeeza nti gwamuleeta ajja kubanga akakukwanga cash era nategeeza nti alina ebipapula ebimukkiriza okuba nti akwata omukulu no naye amuteeke munda abeere nga amuggalira awatali wadde okwesikamu ku lw'embeera gy'azze naye amuyisaamu omukulu amatobi ensonga zino olwamugudde mu matu teyakomya awo yagenze maso kubanga ate munange avaayo n'abako akatambi kamukolera nga amwanukula era bw'atyo namulaga nti ye tatya biduduma sabasaba yakoma ku Nairo Suna ndoza tomanyi bulungi era bw'olaba drone yaffe duka kuba tujja kuteeka wanyiizizza dda pamagye ku pulezidenti waabwe Backface balipanda bonna banyiizizza wotulaba duka ffe tuli batiitiizi tebakulimba era tukunoonya wooli wonna tukweyanjulire mu butongo kyayika wazuukuso tuteeka mwezi emboozi nga tumanyi tukunoonya otubulye wajja olukusa twogera kuba jeno kankuddiremu twogera kuba genero n'atula mu ofiisi video n'agiraba nga muganda wa mukulembeze temuzirabyeko n'azivaako gwani mukene ojja tuvaako tugenda kuddamu tukwogereko tulabe gy'onoolaga genda e Rwanda senguka ogende e Rwanda kale genda e Congo wano ne wonookaaba emirundi 5 obuziga bw'ekirogo yeekubya omutwe wansi era nga abalogo we babeera omuntu nojja noyita press conference talina kyagamba bati abaana olina abaana genda osuuwinga Mark Zuckerberg yaleeta Facebook nga tomusuuwinganga gwe tutuleetera cheap talk inzo genda nawe mu court. I don't need a lawyer, I can stand and call myself amwana wange fatwamukuza fatwatekawo internet genda osokolope Mark Zuckerberg totuleetako kajanja abantu tebakuwaga oli mukene nkubuulye no message ekuteka oli mukene ojja kulopa osigale n'omusango gwo gulemena kuwulirwa nkubuulya genda olaba ono omuwala wa Capital FM yali atwerijjako bamugoba n'omusango gwe ti ai mama wekipepe ti ffe tosobola tutiisatiisa you can't nkugambye tugamba kuba general second in command gwani Suna kupozi genda otuloge ekyo kyokka kyoyinza okukola wagugemanya ag'enjawulo golina gatuloga nze nga isima naye wetwesanga mu kkubo kitegeere wanyiziza amagye okumanyira pulezidenti duka eyo langi gwe weesiiga gwe tukola tujja okuyiwa langi omukebe mulamba mu mutu totuzannyirako mulenzi ng'akedde nga mumanyira temuwana bantu kitiibwa gwe Suna otwale nze mu kooti yani muntwala ezo kooti zizo gwe wataddewo abo bajjaaji buuza kwe yagujjayo n'alowooza Amerika ejja tejjanga ti ai mama wekipe ekooti tejjanga okuva lwe yajjayo omusango n'aguwa kooti y'abantu musimanyi njagala biliyoni oyimba tofunanga mitwa miliyoni 5 nga ffe tukuwa biliyoni ffe nzisigaba wadde obutula tiisa abakola ku NBS batiise nze tolina kyewantiisizza naaka jangu onsaavinga ewaka wange otegeere nti embwekambwe ziruma kezinakusanga ng'owala leeta balooya bo abawoza ennuuni jangu ne balooya bo abo abawoza emisango gy'ennuuni n'enkato z'eggaali
nti mundeetedde ebbaluwa otegeere nkutidde ti ai mama wekipeupe tebakulimba. We have the best lawyers money can buy. Omusango gwo tewali ajja gguulya gwe wenyini tojja tuuka ku kooti nkulabula kolo lwenyini lwe bagenda okuyita bwe tojja tuuka kati otegeere nti towalampa ejjirikiti ffe tuli mayirikiti tuliko n'amaggo gajja kufumitwa mpaka woonoddayo wansi gafumiti yali yazunga n'obupapula era banjogeddeko banjoge n'apaala n'agenda simanyi kusiyaidi up to now yaddiba n'omusango gwe. Ai mama uchi gwotamanyi nti president abeera ne immunity oba mulonda kati nina immunity atondoopa ani yagamba bakwata president in the seat omanya abakalopa Museveni genda obuuze Lukwago ebbaluwa ze yakawandiikira ICC ku Museveni genda toka waliwo yagenze mu America yasimanyi America mutuyambe temuwa Museveni ayogera ne Biden Afghanistan banterekera manya nnyo ogenda tokeranga bukeezi n'onywa bwakata mubeereyo nga n'olya salad ne zikkuba n'olga nafuna billion amaze olya ebikoola nti ku nsi balyakoma nafuna billion wali okutte ku billion gwe kasiiwuuse yenna muyige n'abantu bemuleta osiiwuuse oddugala olyawo abaana ffe twabakuzaalira owaye ffe twakuzaalira abaana tutunyumiza nonsense tuli mu digital era katukwata internet tugigale kuba omwana waayina internet mujjeko akasimu si ffe twagamba oteeka omwana wo ku Facebook sokolope Mark Zuckerberg toddanga muno ddeyo ne weesudiya n'omukaddewo nti era bagambye njagala abakazi abakulu katoyagala bato mukoti bajja kugamba oleete endagamuntu ya mukazi waate omunyiize kubanga ejja kubaako 61 years ate onyiize omukazi bagobaawo obadde omusiraamu yakugoba nga tosobola kwesonyiwa mbizi ofumbiddwe olimba oli musiraamu eno wobbirira amatu g'embizi ate oliawo naawe otijja gwe suuna gwe naawe oli deformable. Court will ask you, are you deformable? Are you senior member of society? Gwe oli mukene nkulabula oli mukene tumenya macupa nga atoleeta makuloni obadde otya genda obuuza abantu babanka bakoti beirifisi bajjaji tubatereeza gwani mukene nga n'ennyimba zo zaakona okyayimba biki ffe tukyawulira musiki wo nga tumuwagaza ki kola concert olabe abanaagiraba online concert yo tewagiraba Wotosupa bayingirire 12,000 nzizeemu waiba kuyingirire 12,000 wetuge okulume okabe oddemu ogwokubiri odita amawulire bayite nti okyakaaba eno business si ya maziga ne bwokaaba otya eno yaba strong hearted tuli strong hearted nze siri intimidated not scared not worried gwoboka kasanti oli watabu gamba nti ndi munyonyo wano tuvuge tukusangewo otuwe ebbaluwa zo ne balooyabo ojja kudduka lete ebbaluwa babano wangi ojja okudduka emisinde weteeke ku yikyuli omanyi yikyuli kyekitegeeza kiddemu okitegeere bw'olabanga omuntu oyadda n'ennusu 5 veeweeru nga kati avuga drone bwagamba vaayo suuna bwe tukugamba vaayo batubuulire nti oli wano woosimbye amakanda tujje otuwe ebbaluwa ezo otegeere bwetwasangayo ne tunyumyamu tetuli the same we are not the same teweesudiya we are not the same teweesudiiza eyo gye muliira omuddo mbu ku nsi mulyako makoola osituke mbupalepale n'obukooti weekaabye obuziga bw'ekirogolooze fe tutidde. Who told you that? Cowards win a respect at all. Fe tetuwa respect ba coward. Musajja mukulu weekaabya kati omwana wajja kukeera eyo addemu agaye how daddy cried. Gw'osinze n'okuddamu ekinga omwana we. My son, how can you do stupid things on camera ng'okimanyi olina abaana abakulu?
kati omwana we bajja mugala batatawo ng'akaaba ate eno nga wezi nnyo obuzinambu obuyimba bwe obwalamu obwo si bwe buyimba bw'oyimba n'okyusa obukofiira n'okuba simanyi rawundi za Michael Jackson. You boy siya tisimanyi isima ngenda mujja mu bbiri nze gwe suuna gwe nze omutabuliki nkwata sente nziwe gwe hey nkutidde genda obuuzeeko mu ggwanga wallahi tallahi kooti ne weegamba nzikuwe sikuwa otegere nti nze ndi mutabuliki sikuwa Adijan ekivaamu nga bagaate nti oli mulwadde oyetaaga bujjanjabi India ng'ogenze bwe tuba tulina capability eteeka omuntu mu parliament nga beetaaga S6 n'amalamu emyaka 5 n'atulira ne 6 mu parliament gwani bwe tuba tuteeka omuntu mu kooti n'amalamu emyaka 5 mpaka we bamugamba nti Katolo Bwama weeviireyo kati eyalopa Katolo Bwama twakamuwa verdict saakugambye bamugambye abibo bwemu Katolo Bwama akusasule ki nze nga nkusasula nti nze isima mutabuliki nkwata sente nziwe gwe suuna igwe nga wagendako ne mubusiraamu n'otumanyira n'omala n'ovaayo ng'oyo oyagala kubbayo sente ku mukazi musiraamu sirina sente gye nnyinza kuwa otegeere nti nze ndi wamputtu ojja tegeera nti nze ndi wamputtu sijja twala bbaluwa gy'osaavinga sijja genda ku kooti naawe tojja tuuka ku kooti kati tulabaani yaani kololo ojja otegeera nti waliwo abantu ng'omuvangako buvi nze onvangako kubanga okutiitira si kintu kyange nontatolo tebakulimba isima izo okutiitira si kintu kyani si kintu kyange. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22. Simanyi kiki Mulangira Suuna kyazzaako ku ekyo naye nga ye bamulabuliddewo ne bamutegeeza nti adduke okusinziira ku mbeera nga weeyimiridde banoonya banene bakola mudda. Anyways bwe nti bwensobodde okuba nga ate nkutuusako ebyokunkya kankwagalize olunaku olungi kankwagalize Monday ennungi ekutambulira bulungi buli kimu kyokola Mungu abeere nga ate munange akikugemulira akuwa omukisa ogutayinayina hata kumira mpeera bankumire nga bulijjo Fifi Jeda News Anchor mubeere bulungi mweraba.